Kadingo kitaawo ne nnyoko baafa siriimu lwaki tewatulaga ku busolo bwabwe n'olyoka ota ebinuduzi by'omubaka omulamba member of parliament bw'onoonyezaako simpase sooka otulage ku bakitaawo ne nnyoko tulabe ku nnyoko tulabe ku binuduzi bya kitaawo oba nnyoko tulaba byali tebiwomoggose bonna baafa siriimu nabyo bitulageeko ekisajja ne kyefuulayo leke olw'okuba kyafuna abakigoberera abajega olw'okuba kyafuna abatamiivu n'abasiru abalowooza nti be bategeera kitaawe yafa siriimu ne nnyoko tulage ku busolo bwabwe ne mulyoka musaasaanya ebinuduzi by'omusajja omukulu alina n'abaana alina n'abakyala n'obuko Sagirinya yasoose Magombe kitaawo taliyo teyafa siriimu ne nnyoko teyafa siriimu tulage ku binuduzi byabwe tulage ku binuduzi byabwe omuntu n'akulojjera ennaku ye gwe okuba bifaananyi kubiteera abantu omusajja yakulaganga wamulumanga gwe weetega kamera ng'omuteze kamera omukuba bifaananyi noota omunwe gwa Segirinya noota obusolo bwa Segirinya kitaawe yafa siriimu ne nnyoko nabyo tulage ku bwereere bwabwe tobulina baali tebawomoggose ebitundu by'ekyama lwaki byo tobiteera ensi oyagala kutulaga nti Segirinya yasoose Magombe ye mufugo waakalaba kitaawo teyafa siriimu ne guba ogukulembeza ogutalina bwongo ogutalina magezi omusajja omukulu n'obulwa amagezi olw'okuba baakulimba nti oli pulezidenti waawa collection of fools abasiru ne mukola akavuyo ne mulemesa abaana b'omugenzi okuziika ne mwasaamirira musajja omukulu muzanya ebyobufuzi buli wamu ne muva mulumbe nga temuwaddeyo wadde amabuga ag'emitwalo 5 kubeezaawo famire bonna abazze bafa olina gwobeereddewo tunoonye ku baana ba Yasini Kawuma nze nabagamba okusajja tegulina magezi ate muligulaba Segirinya zukuka lwana omulambo gulwana eki wali olabyeyo omulambo ogulwana guli mu katemba mbunaye riida that is stupidity must end not ebinuduzi by'omusajja not obusolo bw'omusajja onaleba omulamba nga naawe oli musajja nga naawe kitaawo ne nnyoko baafa siriimu baali bawomoggomose ebitundu by'ekyama tobiraganga nsi lwaki ebya nnyoko ne kitaawo bikukwasa ensonyi ng'ebya Segirinya nga naye alina abaana tebikukwasizza nsonyi omusajja omukulu noota ebinuduzi nonse yalinga obwereere bwa musajja munno nga ne nnyoko ne kitaawo baafa siriimu ne kasimba amannyo no tetugenda kukkiriza ebyo tetugenda kubikkiriza temugenda kusimbiranga binnyo ku buli muntu omusajja abadde mulamu nga mumukuba bifaananyi mumutega kamera amanyi abalojjera nnaku abalaga ewa baluma nga gwe olikodinga bwereere bwa musajja afudde obutadde Kadingo oli mubi nnyo singa bakuwa n'omulambo n'ogulya Kadingo byonna wandibikoze naye n'otajooga maama wa Segirinya omukazi abeereddewo omwana we omukazi alwanye ku lw'omwana we omukazi akoze buli kimu kyonna omukazi asuze teyeebase ku lw'omwana we byonna wandibikoze naye n'otajolonga nakuvoola maama wa Segirinya ku mulambo gwa mwana we Kadingo weeyita ki gwe atasobola nakuwa kitiibwa mirambo gy'abantu mu famire zaabwe Kadingo byonna wandibikoze naye mwandibadde temuwemula maama wa Segirinya nakumukubira ku mulambo gwa mwana we Kadingo tolina nsigo ya bukulembeze baakupuluvinze long omukazi yagambye nti mpuuga mbeereddewo n'emirundi gyonna gyazze mu ddwaliro ku buyambi bw'atuwadde teyeekubyanga na mulwadde kifaananyi n'eki naye n'otuuka n'okuta obusolo bwa Segirinya ddala kigendererwa ki nakyo ekikuli mu mutima ddala kituufu oba onyolwa okwekubiza ebifaananyi ku bagende Magombe Kadingo wakoze bubi nnyo okujoga maama wa Segirinya Kadingo wayolesezza empisa embi n'obutaba na nsigo yonna ya bukulembeze ddala kiki ekikujooza omukazi ku ssaawa esembayo gwe kitaawo teyafa siriimu nnyoko teyafa siriimu watulagako ku bitundu by'ekyama kyabwe tujjeyo ebifaananyi bya kitaawo yali tawoggomose ebitundu by'ekyama lwaki tewabiraga ensi Kadingo lwaki ovuuka nnyo yoleke ku bantu lwaki ojooze nnyo abantu ate Museveni gwatujogesa abavubuka bano Museveni gwatujogesa ebivubuka bino singa tulina omukulembeze ategeera lina effujjo teryandibaddewo
abantu bandibadde n'ekitiibwa oba banaku batya oba bali batya nene mujogo omukazi ku lw'obunaku bwe mwe mwennyini mu advocating for democracy omukazi abagambye nti omwana wange kagende eri bamusabire mu kitiibwa muli mu buvuyo otudde wali ne kakaziko gwe kitaawo ne nnyoko baafa siriimu baava tebawomogose busolo lwaki tewabiraga ensi n'otuuka okuta ebinuduzi by'omubaka omulamba munoonya simpase n'otuuka okuta ebinuduzi naye kadingo ensi eri kulamula effujjo lyokoze ku bantu kadingo ensi eri kulamula n'abaana bo. Honorable Fujje twalabye Masaka Honorable Mathias ali mu kisaawe eri mwe muli eri mulemedde omulambo lwaki mukole effujjo nga lino mu kaseera nga abantu bali mu kkungu bagali mu maziga. Effujjo teryabaddewo effujjo according to walabyewo w'olubale obantu wale bwe baatutte mu ddwaliro kubanga ffe twabadde ne sayidi y'abantu ababadde tewaliwo bwalemedde mulambo kubanga tusobola gamba nti maama w'omwana yalemedde omulambo gwe maama w'omwana yabadde ku mulambo gw'omwana we so zino interpretation zabadde according to the interests of the state era ffe wali eri we twabaddewo twalabisise kyebayita people power ti abantu bagambye omuntu gw'otaayamba ne gwe mwamma bbeiro nga mulwadde n'alaga ebigere ate ojja otya n'oyagala omufuuwo akati okujjako nga wabaddewo entegeeragano ey'enjawulo naye twabadde tulaga yabadde ku kisaawe eri Honorable Mathias Mpuuga twamugamba talina kyali ne tumubuulira mwe mwagera ne mumusukkulu tumugamba nti Mpuuga you are nothing bw'obeera ku ggaali obanga olukoba eggaali etambula ng'olukoba teluliko ne bw'olaba olukoba lwesukkulumya bwe lutinga ovuga tugenze gula ggaali naye olukoba omanya bizinensi twabuulirako Mpuuga nti gy'otegese ku kisaawe ojja kubeerawo ne state agency era gye yabaddewo ne maama w'omugenzi teyabaddewo yagaye twabadde tusuubya tugende tuga nti oyo Magwaya wa state gyali si gye tujja okugenda era naye yabaddewo n'emiwumbo gy'emmere ne bwala w'ensi we state bwe yamuwadde okubeerawo n'ekiggwa bwe kibadde nkusubira okuvumirira effujjo tewaliwo effujjo oba olira gwe walabye gwe baakubye mbuulira mbuulira baolina gwe walabye gwe baakubye tugende tumulwanirira afune ebbeero yadde baagiganye ekyewunyisa gino emiyaayu enywi z'enjaga tezawadde mabugo awulira ne bagana maama ne bamusibira mu nnyumba maama bamugenda obucupa wano wano kulumbe mu maka gasegi ate bajjo ki ekimukubya gye batasa okwogera nga ababuule bajja obucupa tonna bakulaba ngenda kukulaga wano okakasa mukwano gwange bajja obucupa bwamulidde ng'agezaako okunnyonnyola bannange baawo genda twakukoowa kankubuuzemu ekibuuzo oyinza okukuba akaama omulambo tosobola kati bajjo yadde aliko oyinza okwogera mu basiru oyinza okukuba akaama omulambo ne gukuddamu guba gufudde gweoyinza okwogera mu basiru ne bakutegeera Nelson Mandela yagamba akaseera kasinga okutya ke kaseera nga abasiru basinga abagezi obungi waliwo obudongo obusinga abo kungu mbeera naawe wano buli mande bakutuma abasiru ntwala kutegera ndowooza komu buli naku nakulimba we are removing a dictator tuyambala engule ye ajambala you get it njagala osanye n'eddoboozi eddala Kyagulanyi ng'ali very furious ku Segirinnya byakola constituency ye oyagala tulabisa otegeera sisobola eddoboozi ngenda dinonya but ono kubadde omu ku baana I think yindako Mpuuga oba omwagala oba tomwagala roolo ye mu kujjanjaba kwa Segirinnya yabadde acknowledged very much ekyokubiri Mpuuga y'omu ku bantu abaalwana Segirinnya ave mu kkomera owulira bano ne bayomba nnyo Segirinnya avuddeyo atya owulidde so nga gwe omusango muna gwe yazza kwe kujja Segirinnya mu kkomera